many people, so many artists. But how many have come out early? Or literally credit you anyway. No, Papa. Your conversation and no my cancer. Baba. MC Cuts yawandiise obubaka obw'entiisa ku Twitter oba giyite X. Yavuddeyo n'awandiika ng'agamba bw'ati. Yagambye nti I'm done, I've tried my best, bye. Yagambye nti nkitadde, ngezezzaako, mweraba. Kaakati bino byonna byavudde ku byamutuuseeko olunaku olw'eggulo bwe yabadde ku NBS TV ku pulogulaamu ye kw'akolera eyitibwa After 5, nga pulogulaamu eno abeerako ne banne nga Douglas Lwanga, DJ Roger, Mase n'omukyala omulala. Kaakati ku pulogulaamu eno baabadde bakyazizza Fikfa Maker era baabadde boogera ku nsonga y'okuyamba abayimbi. Awo MC Cuts we yavudde n'afuuka emotion era n'amaziga kate gamuyitemu. Era yasituse n'ava ku sheeno ng'ekyagenda mu maaso ne yeeyongerayo. Era bwe yavudde ku sheeno yagenze straight ku Twitter n'awandiika ebigambo ebyabadde bisisittaza, ng'ebigambo bino byabadde biraganga omukulu ono bayagala okujja mu bulamu bw'ensi. Nga era okusinziira ku bigambo ebyo bye yawandiise kyalaze nti omukulu ono ali mu depression. Era wano abantu obedda bamugamba nga tannafa asooke abawe ebyama bya Bobi Wine byabagamba nti ayina. Jjukira emabegako awo yavaayo n'agamba nti ayina ebyama bya Bobi Wine byagenda okuta. Naye abantu bamugaye nga tannaba kubanga akolaki ng'ayijja mu bulamu bw'ensi asooke abawe ebyama bya Bobi Wine. Kaakati mwabe tamanyi depression kigambo kigambo kitono naye kiyina amakulu mangi. Era omuntu okubeera ne depression oba okubeera depressed oba oyina embeera etali nnungi gy'oyitamu. Ebiseera ebisinga abantu ababeera depressed babeera ne bayitamu bingi. Abamu beesanga nga babadde mu mukwano ne babakyawa, ne balaalirayo ne babeera depressed. Abamu n'obasanga nga balina ebizibu bingi, abamu n'obasanga nga balina amabanja mangi, abamu n'obasanga nga balina abantu be bayamba naye nga mu kaseera mu babeetaagira tebabayambye oba okitegeera. So olwisi abantu abamu babeera balabanga ensi tebaagala tebaagala okusinziira ku bye bakoledde abantu. Kati nga olaba MC Cuts nga bwagamba nti ayambye abayimbi bangi naye tebalina kye bamukoledde. So oba osanga ensonga lwaki awulira bw'atyo olw'ekyo kubanga ayambye abayimbi bangi naye tebalina kye bamukoledde. Awuula nga ensi eringa emwetamiddwa, ensi eringa etamwagala, ensi eringa emuvuddemu. So kati ye bw'atyo waba awulira kubanga kati ali depressed. Naye MC Cuts tukimanyi oyita mu bingi kati naye tukusaba ssebo osobole okukkakkana. Lowooza ku famire yo, lowooza ku baana bo, nawe ng'omuntu weerowoozeeko. Okitegeera emyaka gy'olimu gy'emyaka egy'okkoleramu eby'amakulu, egy'okkoleramu ebintu ebirungi. Tujjukira ebigambo ebyo mukulu ayitibwa Father Kibi yabyogerako ku mazika ga radio nti emyaka 40 gy'emyaka egy'okkoleramu ebintu eby'omuwendo mu bulamu bw'omuntu, gy'emyaka egy'okkoleramu ebintu ebirungi. So MC Cuts woleyezeeko ng'omuntu nga tonnakola kintu kikyamu, sooka weerowoozeeko ne famire yo ate kitegeere nti okyasobola okukola ebintu bingi mu nsi muno ebirungi n'okusingako ebyo by'olowooza. So think about it nga tonnaba kubanga okola ekyo ekintu ekinaaleetera okubanga famire yo ebeera mu kunyolwa n'abantu abakwagala. Nammwe abayita mu bizibu bino byennyini ebya depression oba nammwe abali mu depression mugezeeko okwezuula ate mulowooze ku kukolera famire zammwe ebintu ebirungi nga mukyali balamu. Temugwamu ssuubi, musabe Katonda ate mulemereko.